Ab'ennyumba ya Kimoomera abadde akuuma engoma ya mujaguzo eya Namanyonyi enkazi mu Buganda mu Lubiri lwayo e Kabowa n'okutuusa kati bakyasobeddwa oluvannyuma lw'okuweza wiiki nnamba bukyanga Kimoomera Daniel Mukasa afa kyokka nga tewali nteekateeka yonna ey'okumuziika olw'okusika omuguwa okuliwo. Naye talina kuziikibwa nga Kabaka tamaze kusaako Kimoomera mulala. Tulina ssooka kuweebwa Kimoomera omulala yalondeddwa ekika. Enno negamba nti tebasobola kuziika Kimoomera abaddewo ng'akuuma Namanyonyi okuggyako nga omusika amaze kubeera nti akola ki alagiddwa. Kimoomera Ssebiyembe yafakulwa mu Kagalwa wiiki ewedde oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga tawanyizibwa obulwadde bwa sukaali okuva olwo waabalukawo okusika omuguwa mu b'ekika ky'obutiko ekyaviirako okweyuzaamu ebiwayi 2 okuli abaagala muto w'omugenzi Muwanga Kaweere Sseemu n'abaagala mukulu we Muyenje Charles okumuddira mu bigere. Twakyekanze nnyo twagenze okulaba nga bayiwa ebbaluwa ewandiikiddwa naye ng'egamba agiwandiise ye Namutete. Bwa Kimoomera mwami Muyenje mukulu w'ono eyafudde era bazaalibwa omwami omu Serwaniko Emmanze oyo ye kitaabwe ne gwe twalonze ffe gwe tulinamu obwesige muto waabwe bombiriri abo abali waggulu. Kigambwa nti ensonga zino bazituusa dde Mmengo okulaba nga balambikibwa naye tebannafuna kuyambibwa. Tulina kutwala muntu gwe tulonze so si Obwakabaka okutulondera omuntu. Ffe ng'ekika ng'essiga tulina okulonda omuntu gwe tuba tutwala Mmengo. Waliwo abantu abalina abayita eno ebbali nga bannakigwanyizi naye ng'ate bali mu Buganda bennyini okusobola okulaba nti balemesa bo bateekeko omuntu gwe baagala atali wa kika ffe gwe tulonze. Ekiseera kino bannamwandu b'omugenzi okuli Alice Nanziri ne Florence Nasuuna basobeddwa nga baagala aziikibwe mu nnono. Ekisinga okunnumisa awo eno nti ye mwami wange okuba nti abadde abonaabona nate n'ekiralira n'okubanga kati essaawa eno mufu naye ng'akyabonaabonera ku nsi. Nze nandisabye bamuwummuze awummule mirembe. Yabonyebonye mu bulamu n'abonaabona mu bulwadde n'omulambo bukyabonaabona. Omuntu yafa ku Lwomukaaga n'abantu alinaziikibwa ate ffe tetumanyi kigenda mu maaso. Katikkiro w'ekika ky'obutiko Omutaka Mugwanya Namutete alumiriza Ssebiyembe okwewaŋŋamya. Charles Muyenje ye yasiiga ye yayita ono mutowe amuyambeko ne yeewaŋŋamya. Charles Muyenje okuva 93 abadde yakuba engoma Namanyonyi naye munne bwe yamulekera akaaganya bwe kati n'ayagala ajeekakatike mu Lubiri lwa Ssaabasajja naye ensonga lwaki mbategeeza n'ensonga nagenda nenzuluka mangu nenjiropa Ssaabasajja Kabaka. Awo obudde abooluganda lw'omugenzi okumuziika ng'omukopi. Oba tebaziika ekikulu kiri kimu tebalina omuziika ng'omukopi kuba tabadde wa nnono. Kati baddembe okumuleka ku nsi baddembe okumuziika. Ekyo kyensobola okutegeeza. Tetugenda muziika. Omubiri gw'omugenzi n'okutuusa kati gukyakuumibwa mu maka agakola ku by'okuziika ng'ebalinda ekinaava Mmengo. Disani Mutyaba yakusakidde Gwireno ku Lwabukedde TV.